gwe bakwatira Kyagulanyi mu Arua ng'era workshop yagirekawo nga yeekweka olw'abantu okumunoonya. Bamuteekera zaalinga ssaawa 3 ez'ekiro naye up to now tumunoonyeza tetumulaba. Tutambudde buli aweetaagisiza, twagenda ekireka gye baatulagirira, ntuukayo omwami akuuma yaŋŋamba nga kino tetumulina. Naye n'amala nga naŋŋamba gwe genda oli akawungako ono kayiwa muleke eno. Ndaba abadde yeekweka Kyagulanyi nga yamukweka tumunoonyeza ebbanga lyonna. Ne mubuuza minisita mumuvunaana musango ki? Mbubayo kimotoka za poliisi 2 ne mugamba lwaki temumutwala mateeka ne mumuvunaana ekyo. N'agamba nedda gweddayo weerira akawungako. Ne Alex mama afaali eyo tategeerekeka. Mama yatukuza ali single mother, abaana be abakuzizza bavuddemu we bali yeyagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ly'omuntu okweyagala. So nalisabye bonna abakulu bekikwatako, Mwami Museveni, toyingira mu ddembe ly'abamaama, toyingira mu ddembe lya maama wange, badde nkwegayirira ote muto wange kubanga maama takyategeera. Ate n'ekirala owamba ale naye nange neeyongera okukyawa si kyabaagala. Famire owamba omuntu omu abantu nga 3 tukoowa makati ffe n'otambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya. Kino yabadde alabirira maama, kati nze kampenje sente nsobole okukola ki? Okulabirira maama. Tulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange, Mwami John Bosco kuba tumaze ebbanga nga tumunoonya. Yabuzibwawo ng'ennaku ezi 3 Ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatukoze ssente babadde bangi. Twalemererwa okutuuka ku Mwami John Bosco. Naye twali lumu ku TV mukyala Nabanja n'avaayo n'agamba balina Mwami Kibolima John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana simanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Naye ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka wa 2019 which yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Ffe tetwakitwala nga nsonga nkulu kyetwali twagala, twali twetaaga muntu era muleete mu kkooti naffe tuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemerera kubanga nange nga nze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabanja nenjogerako naye, naye engeri gye yanziramu twakomaawo ng'alabika tayagala kumanya. Kati kyanneewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Ngajja agamba nti baatukontaktinga oba fayiro z'omwami wange bagigaddewo obatukontaktinga tubagamba tetwagala kumanya. Simanyi oba yawandiikira ani yandikitereezezza kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga baluwa yonna oba sifunanga simu yonna oba sifunanga message yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezzaako ebitongole bingi aba CMI baani bampitanga naye ate ekitongole kya human rights tekimpitangako era nsuubira nange sikifeesingangako. Kati bwe bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontaktinga batulaga tebamuyina ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kooti etuula ddi era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabanja omumbuulize ku bye yayogedde, njagala okumanya kooti etuula ddi sobole okumanya emisango ki gye bavunaana omwami waffe. Era nakikola kubanga yali ku floor of parliament namubuuza buli kimu era nalaba baavaawo mu ngeri etali nnungi. Gye saamanya gye byakira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report. Up to now sinnafuna report. So nsaba batereezemu mukyanga era nze nsigala mmanja. Yagambye abantu abamu tebaliibyo tebexistinga. Mwami Kibalama John Bosco yali registered, alina national ID, alina passport y'eggwanga lino, ate alina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebexistinga. Tesobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu
not to such a report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us. But speak things that make sense on social media because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Sasa necho bamunenya kuyogedde byaki lwaki babuulidde amazima nti tumulina naye yabyogera kakati lubina nabbanja John Bosco Kibalama bwe wagamba nti mumulina eyo alina n'emisango gye yazza mumuleete mu kooti okujjako ng'ogenda gamba nti mu kaseera ako wali olinawo babyokozesezza nga toliiko ng'ovuddeko ekyo nakyo tukitegeere nti nabbanja olumu atera n'avaako n'amala gayogera byatategeera naye ffe tukakasa nti byayogera byali bituufu kitegeeza John Bosco Kibalama bamulina bamuleete mu kooti famire ye etegeere nti kakati guno wano mufulumye apo kafite famire ya Damulira John ngaali mukyala wa Damulira John bwe bakwatanga ennaku z'omwezi 21 November 2020 bwe bamukwatira nze yandika ndi lubuto era bebi ono namuzaala agenda kweza myaka 3 Damulira tulabangako tumunoonyeza buli wamu obulumi bwe tulimu obulumi bw'amaanyi nnyo okusinzira abaana baffe baabula naku gye tulina nnene nnyo musimba owa bamukwata omwaka 2020 naku z'omwezi 18 Desemba usanga mu kisenge bamuyoola ne bamutwala mukuva olwo tuddangayo kuwuliza mulo wa musi nga bwe mmanyi ensonga y'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso mu ggwanga kyanaku nnyo nti gavumenti oba lugimu ya Mwami Museveni esazeewo okweyisa bweti sisuubira nti ne lugimuzi ze boogerako ze batera nnyo okukolokota nga bagamba zaali zivayoletinga eddembe ly'obuntu tizaatuuka ku kintu kino kye bakola mu ggwanga lino. Juzi mutulabye naffe nze ne Honorable Senyonyi nga batuteeka mu drone amagye nga gaja nega you wonder what kind of state we are living in. Nti amagye ge galina okujja ne gakwata abakulembeze ne gabateeka mu motoka ya drone ne gabatwala era mujjukira bulungi baali batadde mu kamotoka awo nga baagala tutwala walala naye olwa pressure n'okulaba nti baatya kamera zammwe zaaliwo kikyatutaasa otherwise simanyi kye baali baplaninze okukola mwalaba nga baleeta akamotoka kaabwe nga batupanze omwo n'ebirala naye ffe sifa abakulu naye abantu bano baabuzibwawo ne basinga obukulu olunaku lwaleero nga bwe mumanyi bano abantu twawaaba last year mu November twawandikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga tubawa details ate twali tubawadde ne details endala nga tugenze mu Human Rights Committee ya Parliament n'ebirala byonna bye tubadde tugezaako okukola so kitwewunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaali badde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye wangali akaafudde ekintu kirala nnyo nga kavaayo ne report efaanana bwetyo. Ekisooka bagambe nti abantu 12 kwabo be twabawa baateebwa dda ne tubuuza wangadya gwe kennyini wawandiise mu bbaluwa yo nti bano abantu baamala omwezi mulamba mu kkomera oba emyezi 2 si mu kkomera mu prison wabula mu mikono gyabyo byokwerinda either ku CMI oba mu safe houses n'ebirala ne tumubuuza osobola otya obutogera ku nsonga eyo kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Enyingo eya 23 mu ssemateeka wa Uganda egamba nti oliba omukwata omuntu omunauganda yenna bw'oba omuarrestinze ekisooka olina okutegeeza family members be oba next of kin. Ekyokubiri alina okubeera ne access ku bannamateeka be. Ekyokusatu bw'aba asabye nti ayagala kulaba omusawo we olina okumuwa access eyo. Ekyokuna olina okumunyonyola lwaki omukutte naye kati kye bakola bajja ne bakwata omuntu ne bamuwamba ne bamubuzaawo n'amala omwezi mulamba emyezi 2 nga teri amanyi omuntu oyo gyali
ekyo no kityobola eddembe ly'obuntu. Tubadde tusuubira nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kajja kuvaayo n'ebiragiro ebikakali ku nsonga eyo kyekataakoze, so nga kalina obuyinza. Bw'osoma ennyingo ya 5:1, ya constitution kalibadde n'obuyinza obwo, naye tekagala bukozesa kubanga nako kalinga akakolera mwami Museveni ne regimu ye. Ekyokubiri, bagambye nti tubadde tubatwalira abantu nga tugamba babatulugunya so nga bafuna ebiwundu bya bodaboda, ebisago bya bodaboda accident n'ebirala. Ne tubabuuza, mmwe mutuweeyo omuntu omu yekka ali mu kategole eyo wangali atalina kuvaayo n'ayogera. Omanyi ssemateeka gamba nti omuntu alina okubeera ng'ali qualified kubeera omulamuzi wa high court, naye kati omulaba engeri gye yeeyisa ne bwewuunya ng'ali mu kubalaata, ng'ali kubalaatira ku bulamu bw'Abannayuganda bannansi. Ensonga eyokusatu gye bayogeddeko nti bano abantu baffe be tugamba nti babuzibwawo nti tebaleeteka ndagamuntu. Ekirungi abamu baziina wano era bagenda zitwala ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu olunaku lwaleero, naye abamu baabakwata nga baziina. Oli bw'aba atambula ku booda ng'alina national ID ye, kati novaayo n'otugamba nti ate tukuleetera ID, kikyoba otegeeza. Ffe twabagamba abantu abo bonna gye baali, waliyo ba LC, waliyo abantu abalala, bagende babuuze abantu abo bonna babamanyi nti baaliyo. Ensonga y'okubiri, nawulidde agamba nti tetwaleeta bujulizi bwa tocha. Bano abantu oli bamutwala ne bamutwala mu CMI ne bamutulugunyiza eyo nga Masereka bwe bakola, n'akoma wano n'ebisago n'ogamba nti agende aleete obujulizi ku muntu eyamutulugunya. Kikyoba otegeeza, simanyi bamutegeera bannange nti oli bamutulugunyiza mu safe house, kati addeyo agende identifying omuntu eyamutulugunya, agambe eyantulugunya ye gundi ne gundi, ng'abantu abawamba abantu mubeera mubalaba buli lunaku. N'abasirikale abatukwatira wano juzi mwabalaba abasinga baali bambadde ebikookolo nga tebaagala feeses zaabwe abantu bazirabe. Kati novaayo n'ogamba nti gwe akakiiko k'eddembe ly'obuntu oyagala obujulizi baani abatokyalinga n'ebirala bwe bityo. So kyo nakyo kyabwebuusa. Njagala n'okwogera nti abantu 3 be boogerako batono nnyo kwaba abaze bawambibwa. Abo 3 just be twabawa, naye nga bwe muze mutulaba abalala tubatwala mu high court n'ebirala byonna bye tuba tugezaako okukola, kubanga kati you can imagine bano twabawa omusango mu November last year, batuzeemu after 1 year bwe bakoze report yaabwe etaliimu makulu, naye after 1 year, era nga basuubira nti buli lunaku tujja kuba tugendayo nga tebagenda kukola kintu kyonna kyonna ku nsonga ezo. Mubawulidde nga boogera ku Marinos ne bawa example y'oyo omukyala eyakwatibwa n'avaayo n'abyogera. Mukimanyi bulungi oyo omukyala bwe yavaayo batandika omutiisatiisa okumutta, era n'adduka mu ggwanga ali yabonaabona olw'eyo embeera. Kaakati oyo omukyala waali ku ssimu, era leero njogedde naye ku makya ne mubuuza baali bakubireko ku ssimu, n'agamba nedda tebankubirangako, nange mbadde nninza ensonga zange kumanya omusango gwange gutuuseewa. Tebamukubirangako ku WhatsApp, tebamukubira. Ate n'ekirala kye tubabuuziza ffe nga NUP fe abawabye egyo emisango, bw'ogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna, lwaki towandikira NUP ne mukunoonyeza? Kubanga NUP yebanga yaleeta omusango, bano baba bajulizi, lwaki totucontactinga ne mutugamba nti omuntu ono noono tebali cooperative, ffe ne tuba kati bwe tubayise olunaku lwaki bali wano olunaku lwaleero. So lwaki bamala omwaka mulamba ne bavaayo ne bagamba nti abantu abamu tebali cooperative? Ensonga ya Eric Mwesigwa bagyogeddeko nayo mu bbaluwa yaabwe mu ngeri y'obuswavu nnyo. Njagala bategeeza nti oyo Eric Mwesigwa bwe yavaayo ng'ali ne kulayije n'agamba NUP simanyi erina drones yamuwamba biki, bawandiikirawo ebbaluwa olunaku olwaddako ne bagamba katulabe Eric Mwesigwa ng'abeegaana naffe omusango fayino tugigaddewo. Bwe baamala okukola ekyo, Eric Mwesigwa nnyini n'avaayo n'agamba nti amagye ge gaali gamuwambye ne gamufosinga okwogera ebigambo ebyo tebaddamu, tebaddamu kuwandiika ebbaluwa yonna, ekiraga nti bali partisan bakolera regime ya mwami Museveni, which is very very unfortunate. Finally, bano abantu baffe abasinga baatwalibwanga ensi yonna eraba. Kye twali badde tusuubira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kwe kukola public hearing, public inquiry. Nga bwe mulaba nga waliwo akakiiko
kanonyereza ku bubbi bw'amataka oba ki newankubadde reports ezo tezirina kivaayo twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings kayite abantu bonna ababuzibwawo abantu baabwe kayite witnesses abaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka kawe ebiragiro kagambe bano abantu bateebwe ate ne family zaabwe ziiriwe kubanga abantu bano you can imagine era n'ekyo nalaba abantu juzi nga babalaata ku social media nga babuuza oli baba bamutwala emyaka 3 emabega lwaki mukyala we tulaba alina omwana omuto kakati ki kyemutegeeza ababuuza ebuuzo bwe bityo oli baba bamuwambye ne bamubuzaawo okumala emyaka 3-4 mulowooza families ezimu ng'oli teyesobola talina kyasobola kukola n'agenda n'amaliriza ng'ageze mu family endala lwaki temutegeera obulumi bw'oyo omuntu kubanga kibaddewo nnyo ng'abantu be bawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed kibaddewo nnyo nabo benyina bali kyotera bwe bakomawo nga bamaze okubawamba babatwala for like 9 months bwe bakomerawo basanga abakyala abamu bagenda dda bafumbirwa dda n'ebirala bwe bityo so abo abantu ba Lugima boogera ebigambo ebyo Mukama abasonyiwe kale kati